tugenda mu business tip katukole bwe tuti. Abu Kawenja mubwakedde mpulira atusomesa ku ngeri y'okulabirira mu business zaffe zisobole okutumbuka. Aliko china na mnana kateze mnana chabasa Naawe Osobola akatabo kafa akawandiikibwa Simon Ssenkaayi. Twade tugenda nno twali tutandika okwefumiitiriza awo nange we nnagirira nga kakati tusoke twefumiitirize ku nsonga zino. Ensi ekunoonya lwa kusoomooza kw'omalawo. Abantu bonna mu nsi oba amawanga gonna mu nsi obusukkulumu bwagwo tebuli mu langi yaabwe oba mu ekyo kye bakkiririzaamu. Wabula obusukkulumu bwago oba obwabwe buli mu ebyo bye bakola ebimalawo ebizibu n'okusoomooza kw'abantu abalala oba amawanga amalala. Omuntu oba eggwanga bwe liba terina kye likola ekiyamba abalala okuvvuunuka okusoomoozebwa kwabwe kwonna kwe bayitamu, liba ggwanga lyavu wamu n'abantu baamu. Ensi zonna zinnaggwano olwaleero omuli Amerika, Bungereza, China, Japan, India, Germany n'abalala zirina bye zikola ebimalawo okusoomooza kw'amawanga gaffe. Tunuulira abantu abagagga mu nsi baafuuka bannaggwano olw'okubeera ensibuko y'amagezi agamalawo ebizibu byaffe. Era bwe weetegereza ensi obulungi ojja kulaba nti ensimbi tezifunibwa oyo azinoonya, naye zifunibwa oyo alina ekimalawo ebizibu eby'abalala. Kale tozigoberera munnange, tezigoberera bantu, naye amagezi agamalawo okusoomooza okw'abalala. Abagagga omulinga bamulwana omugenzi mugagga naye newankubadde yawummula, Sudiri mugagga, BMK, Bill Gates, ono gw'owulira kati akolera kampuni eyitibwa IBM, yayiiya Microsoft n'ebikwata n'abirala byonna. Bakama abe mu IBM ne bamutegeeza nti tekisobola kukola, yasalawo okuva mu kampuni n'adda mu galaji awaka n'azimba kompyuta ng'akozesa ye kye yali ayiiyizza, era bakama abe bakiganye. Oluvannyuma buli kompyuta yali efulumizibwa IBM n'eba ng'erina okukozesa kwe yayiiya. N'ebirala bingi. N'olwekyo ensi egenda kunoonya lwa kusoomooza kw'omalawo. Weebuuze gwe nga gwe omalawo kusoomooza ki? Kwegamba kiki ky'otukolera mu nsi muno osobole okutugasa? Kyebuuze. Obusukkulumu bwo mu nsi buli mu kusoomooza kwe wazaalibwa okumalawo. Tuzze tukyogera lunye, buli muntu yazaalibwa okubaako kyakola, olina okusoomooza kw'olina okumalawo. Era oba tonnakukwatako, gwe munnange yongera okunoonya. Mu nsi buli muntu mukulembeze mu ngeri ye. Kyokka okukulembera abalala tekitegeeza kuba na kifo kyonna ng'okulembera abantu. Buli lw'ozuula okusoomooza kw'abantu era n'okusalira amagezi, batandika okukweyunira nga bwe bakuluŋŋamya okusobola okuvvuunuka okusoomoozebwa kwabwe. Kino kikufuula ow'enkizo mu bo era ne bakusukkulumya ku ebyo ekintu ekikufuula emmunyeenye gye bali. Mu byawandiikibwa mulimu omusajja ayitibwa Daniel. Ekibuga kyali kiyitibwa Babilooni, kyalina okusoomoozebwa okw'obukulembeze obulungi. Omusajja ono Daniel n'asalira kabaka amagezi agamalawo okusoomooza kuno. Kino kyamufuula ow'enjawulo mu bo, era kabaka eyaliko ebiseera ebyo yali ayitibwa Nabukadduneeza n'amufuula ow'enkizo mu bwakabaka obwo. Ate waliwo omukyalo omulala yayitibwa Esther, yataasa omuwendo gw'abantu abaali bagenda okuttibwa olw'empalana n'obulimba. Kino n'okutuusa kati kye kyamuleetera okusomwako emirembe n'emirembe. Olwaleero ensi erina okusoomoozebwa kungi nnyo. Abantu abayita mu bizibu eby'enjawulo tulina obuvunaanyizibwa okunoonya kiki kye tusobola okusalira amagezi olwo ensi eryoka etuwe byonna bye tunoonya. Obusukkulumu bwo kaakano bukwekeddwa mu kusoomooza okwo kwe weewala emyaka gyonna egiyise. Gw'okusoomooza saagala bimmalako mirembe, anze saagala bintunduza. Kyokka ate munnange obusukkulumu bwo awe bwekwese. Okusoomooza okwo kwolaba mu kitundu mw'oli mwe muli obusukkulumu bwo.
abantu abatwala ebiseera ebingi nga banoonya ensimbi ne bayita ku bizibu ebingi bye basalidde amagezi ate oluvannyuma bye bibasukkulumya olwo ensi n'eryoka ebawa bye baagala. Okuva na leero kiyige ti omulimu guzaalibwa olunaku amagezi lwe gasisinkana okusoomooza kwe ganaamalawo. Olwaleero tugamba nti bw'oba oyagala obusukkulumu mu nsi noonya ebizibu obimalewo. Buli muntu ayogerwako mu nsi era ng'asukkulumizibwa okukira abalala akoze ekintu kimu: atunuulira ebizibu by'abantu n'aggyamu ekisinga okuluma n'akisalira amagezi n'akyusa obulamu bw'abantu, oluvannyuma ne wamuwa byonna by'ayaayaanira. Gwe kasita okola ku bizibu by'abantu nga nabo bakuwa by'oyaayaanira. Mukama waffe olwaleero yasobola okutaggulula akanyomero k'okufa, era abantu bangi bayaayaanira obulamu obutaggwaawo, so nga ate kino kye yasuubiza abamugoberera n'abamukkiririzaamu. Eno y'ensonga lwaki n'okutuusa kati abamugoberera beeyongera, olw'okuba yasala amagezi agamalawo ekintu abantu kye basinga okutya, eky'okufa. Buli muntu omulamu atya okufa, so nga ate buli muntu ate ateekwa okusisinkanira mu kiseera ekyo Katonda kye yamuteekerateekera. Akati ate okumutuukako kuba kufa, ate okufa tukutya. Akati awo naga nti ate bw'onooba oyagala okuntuukako ate oyina kufa. Kyokka ekiwa essuubi bwe bulamu obutaggwaawo oluvannyuma lwa buno obuliwo. Buli kizibu oba okusoomooza kwonna kwolaba mu nsi mulimu oguvaamu ensimbi. Buli kizibu oba okusoomooza kwonna kwolaba mu nsi mulimu oguvaamu ensimbi. Ekisinga okutiisa naddala wano ewaffe mu Uganda kwe kuba nti twesigamya nnyo obulamu bwaffe ku nteekateeka za gavumenti oba abantu abalala. Mu kusuubira abalala okuyamba n'okutubeera, twejjako obuvunaanyizibwa okukola bye tuteekwa okukola. Kiwulira? Teweetaaga kwesigama ku balala bakukolera okumalawo okusoomooza kwabwe. Bajja kujja bokka gy'oli, oluvannyuma naawe ofune ekyoyagala. Ekigambo gavumenti kitegeeza abantu era nga beffe bennyini. Naye abakulembeze ababaawo tubatikka obuvunaanyizibwa bwaffe ne tutuuka n'ekiseera nga tetukyalina kye tusobola kwekolera yadde okubaako ku kye tulowooza anti byonna bye babitukolera. Ababaka ennaku zino bye babeera bakaayanako, abaana bye batuuka okuddayo ku ssomero ne mubatwalira banka siriipu zonna anti munaye wamunoonyeza akalulu, kaakati naye akusasulire ku baana ku fiizi. Gwe wano mu kunoonya akalulu ebanduulu. Buli lw'okwata obulamu n'obwongo obwo n'obuwaayo eri omuntu omulala abuvunaanyizibweko, tolina buyinza kwemulugunya nkozesa yonna gy'aba abukozesezzaamu. Abantu buli kiseera baba basuubira emirimu oba baba basuubira okuweebwa. Bwe batafuna mwe muva obulyake obuzibu ate okulwanyisa ennyo. Kaakati munnange katweyongereyo mu maaso. Anagamba atya ensonga lwaki amawanga gaffe gakaluubirizibwa okukula okugenda mu maaso. Tulwanagana n'obwavu mwaka ku mwaka, tulwanagana n'okutondawo emirimu mwaka ku mwaka, era okubaawo kwaffe tukwesigamya ku bugabi obw'obuyambi. Lwaki? Lwakuba tetuyigiriza baana baffe okulaba mmeeza zeekwese mu miti. Kitwanguyire okugula emmeeza obuwanana kasita oba ng'ovudde mu bazungu okusinga okuyiga okukolerera ewaffe. Lino teriba ddogo naye munaye kuba kutawaanya. Kale buli muntu gw'olaba yenna ng'alina w'atuuse ng'akwegombesa, alina okusoomooza kw'abantu kwakeera okulowoolereza. Buli muntu yazaalibwa n'ekirabo oba ekitone kye ng'akyalina okukozesa okuggula enzigi ez'ebyo by'ayaayaanira mu nsi. Ekirabo kiyina kati ekyo ekirabo kye kirina okuggula enzigi ez'ebyo by'oyaayaanira mu nsi. Kiri mu ggwe. Okawulidde ako?
kakati nno munnaye buli okusomooza lwe kusisinkana ekitone awo ng'obugagga buzaalibwa. Okusomooza bwe kusisinkana ekitone obugagga nga buzaaliddwa. Lekeraawo okudduka ennyo nti onoonya ensimbi newankubadde zibaamu okukola, naye si kukola nnyo oba kudduka nnyo nti lwonoozifuna. Ensimbi zigoberera amalawo bizibu by'abalala. Mu kifo ky'emisinde funayo akadde otandika okulowoozangako ku nsonga eno nti ensimbi zigoberera oyo amalawo ebizibu eby'abalala. Kalowoozeeko. Emyaka gyonna ogiyise obadde onoonya ssente, nakati okyazinoonya. Ne tuzirowoozaako okutuusiza ddala omuntu lwassa ogusembayo, naye ekiseera kituuse okyuseemu mu ndaba y'ebintu. Tokkiriza mwaka guno kubanga guli ogwayita. Okoze emyaka 4 oba okoze emyaka 4 naye tosobola yadde okufuna ennaku 3 owummule oba okwebaka obudde obuwerera ddala. Nedda, obwo buba buddu bwennyini. Anti buli lwogiraba oti oba waakaggwawo ate n'ozuukuka. Oyingira 6 ate ku 9 n'osimbula. Gwe toligwawo kuga nti munnange otulo yatuuye basse ne tuggwamu. Awo munnange oli mu buddu. Katukomaawo olwaleero. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira.